munnange nabadde nakakunyumiza ku Keith Mukakanizi luliwe nalimba nyumiza abantu abagagga ti Museveni adde alekawo cabinet n'atwala Keith Mukakanizi byamugambi kumbe ng'olumbe lubala Keith Mukakanizi emirizi Katonda muveeko bwagenzo zibanga Keith Mukakanizi wali nga maneya ne mye nga yavuddewo dda Keith Mukakanizi oli gwe nali nkunyumiza principal Museveni waba apanga abantu akuleetera omuntu kati bali bamutwala mu ofisi ya Nabbanja principal secretary permanent secretary abakola budget abagiframing oyo ne Mutebire mugenda de tudda wano mbono simanya abanyankole batubye abanyankole batutte buli kimu abanyankole abamote bayita abakiga bayina se abakiga oyo Keith Mukakanizi bana abagagga fuge abadde mugagga Keith yawola government yababawola government nga Museveni ali mbuzibu ba Keith Mukakanizi naye olumbe lulumye Keith omusawo yampereza ekifaananyi kye nga sinza kiraga Watonda nga lumusise mbana Allahu akbar kabira Allah agoli w'amaanyi bayina buli sente y'eddagala yonna naye Allah mutye nnyo ku duniya kuno wegendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bamukakanizi bayina se oyo mugagga fuge bana abatonye mooli abakiga they are a very organized group no muli kubanyankole Mutebire bayina ne group yabo gutunuli aboti mu business abanankole bali matoke ne babeera mu muzigo ne babeera mata abakiga bali mumbaawo mubamanyi mundeeba banking ne government some in politics abali in politics bavu nga Dr. Besigye comparedly njagala notwala omukisa guno ne Dr. Besigye mugonvu tukumisinga Mr. Dr. Besigye munange wotali opposition tewali kiriwo saba Katonda kwatireko Besigye muwanye ekitiibwa Besigye yali antadde mu position ekinga Museveni yandigenza okunda banga Besigye yampereza ku sente nga nina erinnyo lidwadde nga ndi bweru Honorable Muhammad Sereko ya munkonektingako Besigye nampitanga nziwa ne Uganda nantwala mu ofisi ye nampayo kuse Dr. Besigye nkwagala nnyo nkusabira osuuke manyi oli mugonvu tukwagala nnyo tukumisinga tukusabira long life era tusaba Mukama Katonda akusuuze abakiga bali mu mbaawo olubaawo oyina oddugereegeranya kuki ku nnyama abanyankole baline mu nnyama ente katugeze ente ina weekoma olubaawo terukoma ne mu ttaka ogenda nalwo ne mu ttaka ogenda nalwo n'atalina za buliti baguza kalitunsi kana akatini mu buyumba bw'abaavu abakiga they are a very organized group bayina ne bank of commerce era we bagijjaawo Mutebire ne bamama Mbabazi bagenda mu kooti kati oyo Keith Mukakanizi afudde abadde ayina sente mugagga mwawulira omugagga omu gwe baali bagenda okuzza mu covid nga bamufunidde ennyonyi nga tumutidde nnyo ne tugaba mugagga ate kati oyo omugagga ate Keith Mukakanizi ye mugagga waabwe yagoba tamale mirundi kweni BS yawoninga Kini Kalisa namwagwe tiamale mirundi nageza ddamu kola ku TV tamale mirundi nawe yajja nagamba omubikisi ne banne bandulu mwenda era ndulu mwenda yayogedde bulungi ku Keith tamala nawe yakuba Keith Mukakanizi amanyi buli principal judge yafudde ayinza okusiba n'ogenda mu kooti n'otuukayo nga judgment yawedde dda naye nga totegeera naye nga byonna biriseeta okumanya abaddewo abangi Keith Mukakanizi ga Museveni yamutegeera atuuza cabinet Museveni cabinet n'emugamba ebintu n'aga akambuuze Keith n'abuuza Keith n'agamba Museveni n'aga katugende ne Keith abadde amwagala nnyo yali permanent yali nga akola ne Mayanja Nkanji
abatamanyi Mayanja Nkanji yali minister wa finance ya fadda naye nga mukopi Mayanja Nkanji Allahu akbar kabira ng'agula obutungulu n'abussa mu kkooti minister nyanya nga muzibu nnyo era obala ennyo ndowooza economics otuuka n'owunga kuba ne Kiisi mukakaniza oyo gw'olaba mugagga fugge ne Kiisi ne bw'omukuula erijjo tasobola kukuwa mitwalo 5 aba ayagala kukuwa 2 mugumu nnyo ku ssente n'omubuuza Kiisi ssente ozitwala wa olumbe lwasise Kiisi emba okakananga down Allah tamanyi ebyo yikyuli tukyaliwo si mubibi no offense mbadde mwagala nnyo Kiisi mukakaniza actually naye nga oyina okuba oyina reasoning okujja ekintu ku Kiisi Mwakanizi ne bebana abantu abayimirira amaaso ga president bamugaa nti byoyogedde bifu Museveni abadde muzibu omukigo oyo nga mugagga fugge naye olumbe lulumye Kiisi wetwogerera Kiisi Mwakanizi maneya ne Emmy era neerinze kuwulira interview ya Tamale Mirundi yamugoba ku NBS yagagwe oyo omusajja naddamu okulabira ku TV eyo mujja kuntegeera amanyi ba principal judge bagenda okutuusa mu kkooti nga bakusalidde eddaaga oli luzira naye kati yakikola. He's been a good man despite biriti tagaba sente wadde mugagga fugge era sente must be scarce si musango emirimu gyagikoze bulungi okuva wabadde mu position zonna tomulabako buzibu bwonna naye ng'abamumanyi munda bagamba omwana Kiisi wangi taneti etawanya yikyuli gudu bayinza oba baagala jjijjako kati nze mbalaba baagala jjijjako Kiisi Mwakanizi mugagga oyo tazanya tamanyiirwa naye olumbe naye terumuganyiza kulumanyira lumulumya okakkananga down